ebyo bigambo Honorable Kiwanda byabadde ayogera nti Honorable Kiwanda ebigambo ebingi ennyo bye twogera oluusi bituleeta obuzibu nga tokyasobola kubizaayo mu kamwa wabifulumya bye bigambo kati ono omukyalo ono w'ekiboga abadde omusawo gwe bawadde obwaki obwa Katikkiro bwa Uganda Saba Minister omukyalo oyo bakomezaawo video ng'agamba President Museveni nti ffe tukoze bubi nnyo tetugenda kuddamu kuwa kalulu mu kalulu ka 2016 yayogera ebigambo bingi nnyo nnyo naye kati essaawa zino yanaabeera minisita naava kuba minisita kati bamuwadde ekifo ekinene naye obutambi bwe butambula tulinza abantu beyagamba nti baganyulwa tulaba bakulu banaganyulwa nga vice president oba agenda beera ngona abadde kasirike nga busirisi nze soogera nnyo ebintu by'obufuzi bizibu bakugambe n'abadde sipiika kati bamuwadde obwa minisita mu ofiisi yani yoyo yennyini omukyala okiwulira ekitegeeza omukyala ali waggulu wa sipiika kakati ebiragiro alina kubijjawo oyo omukyala naye yagamba nti obampa obwa vice president ngenda kuziika Muterevu kwandiza ku Good Talent erinnya lyange nze Sonko Muhammad nate olunaku olwaleero tuzze tubeere nga tubako ensonga ez'enjawulo ze tumulungula naye nnyongera okubanga nkujjukiza nti COVID-19 waali masiki eno gy'olaba nyambadde wano si design oba si swaga tugikozese nnyo obulwadde we buli butira ddala abantu naye oluusi ntera okukola enkola enjawulo naye ngisaakoko wansi okulaba nga eddoboozi lino libeera kiriya social distancing gye tuli okusanitizinga n'ebirala binnyonnyo nnyini ddala. Tugenda kubeeranga ne Honorable Kakoza Fred ono kansala akiikirira mu luka gw'Ekireka tawuni y'Ekireka ku lukiiko lwa disitulikiti ey'Ewakiso Ssaabasooka abeeyanjulira toluvannyuma tubeere nga tugenda mu maaso kansala nsanyusa okusinkana olunaku lwaleero nange nsanyusa okusinkana Good Talent obadde wankyawa naye ekisinza okunsanyusa nti gwafuna omukisa n'ofuna masiki ya gavumenti naye ffe tetwafuna mukisa ogwo nalina ogukozesa kubanga ebintu by'emmere yo teyatuuka tetwagirabako emmere teyatuuka naye masiki wagifuna ekirungi okyebaliza Katonda ate nga ndaba kati tulinga nga abaddeyo gye twava ate katusinzeewo bintu ebimu bigenda biyimirira simanyi oba omukulu anatulowooza akatuwa ebyokulya oba binaaba nedda simanyi nga tannabatuwa byakulya mukulu Good Talent sebo kiri kye twalimu ku luli kyali kitono kati kye tulimu kinene nnyo ku COVID era njagala nga sinnabakubuuza bannayuganda okubagamba nti COVID is real COVID waali aluma COVID waali nze n'akaziika emirambo 16 nze n'akaziika 16 gye bataŋŋambye gye batakoze nga ntandikira ku chairman yaliwo weyogerere tofa nakibinge ow'eddembe nengattakaawo okimanyi abantu bangi bafudde naddala mu kira abantu baffe mu kira COVID mwali COVID mungi oli kansala kiwula kutuuka ku lukiiko lwa disitulikiti ey'Ewakiso twalabye ng'Ewakiso abakozi abawerera nga 300 bazuuliddwamu COVID abakozi abakolawo n'abantu abalala ate ng'oli omu ku bo bagambye 6 abantu babadde nga 6 nyinza okuba nga ndi mu kiisa kiika ku lukiiko lwa disitulikiti naye ng'ate siri mukozi omukozi yoyo wa gavumenti abeera ku perolo ya gavumenti asasulwa buli mwezi abeerayo buli lunaku nenanamwe omugenda nze ku lukiiko lwa Kiso mbeerayo nga nina ensonga empitiddwa mu kanso oba mu komiti tuula omulundi gumu omwezi etuula omulundi gumu mwezi oba ne komiti omulundi gumu kati mumbeere fanna bwetu nti abo ababeerayo buli kiseera bebo bye bayogeddeko basibu ne bannyaba aba Good Talent abagiraba abaginyumirwa njagala babuuzaako amannya gange yenze Kakoza Fred nga nze nkiikirira ekibuga ky'Ekireka ku lukiiko olukulu olwa Wakiso District olutwala municipality zonna olutwala town council zonna olutwala sub county zonna eziri mu district ye Wakiso egenda okufuuka city mu 2022 omwaka ogujja so ojja kutandika okubanga otuyita balodi kansala ku lukiiko lwa Wakiso mugudde mbikyepere mukozi bwe bweyongera okuyongera obw'amaanyi tewali bikyepera kansala bana yabatulaba era abatufollowing abatugoberera mwenna tugenda beeranga ne kansala Kakoza Fred nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu ggwanga buli lwakusatu tugenda kubangako wano nga tuba tubaweereza biki ebigenda mu ggwanga ebimu gyaba mubirabyeko naye nga mwetaaga okwongera bimulungula mulabe kino kiri kitya
Emmotoka y'omukulu twagirabye bagimuddiza Amadika V8 ya mwemanyogera ku president wange Kyagulanyi Robert Kyagulanyi nzikiriza obulwadde naye kanziseeko eddoboozi liggeko wansi nga bwagambye kansuubire bakugema tugenda maaso n'okulaba nga togenda bannaye alina chance yeegomye obulwadde weebuli sebo omukulu emmotoka bagimuddiza naye bagimuddiza nga tannasasula misolo gye bamugamba nti gyabulako oba alina okugisasula simanyi oba president yamukwatiddwa kisa yakwatiddwa omuzukulu yakwatiddwa omuzukulu nti omuzukulu ono engeri gye yampangula ate n'emmotoka ye eraga ekitiibwa kye ng'omuntu omuwanguzi bwebanga eri wano kiba kiswaza naye ng'ate mu bantu abasinga okuwa emisolo emingi njagala okitegeera ye Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine president wa National Unity Platform awa emisolo mingi nnyo mubuuza GTR alina emmotoka ezisukka 5 zonna nga ziwa emisolo zonna zisasula emisolo alina beach eri ebusaabala One Love Beach esasula omusolo ogw'ebyo ebivulu ebiba bibaayo n'esasula ground rent buli mukozi akolayo alina omusolo gwasasula eka mwokya asasula omusolo n'ebizimbe n'abisasulira omusolo ebyo bituddeko alina bizinensi eya saluuni alina bizinensi entindo eya saluuni esasula emisolo n'ekizimbe nekisasula omusolo gwa wansi wasula wennyini yiika 8 magere asasula property rent waawo omusolo gwawo kubanga saidi eri wali ate bizinensi endala ezigenda mu maaso n'ebintu ebirala ebigenda mu maaso ebifaanana bwe biti so mu Uganda y'omu ku abo abasasula omusolo ate nga balina abantu be bakozesa nga n'abantu bakozesa nabo basasula emisolo ate nga ne mukyala walina bakozesa mu bizinensi nga nabo basasula emisolo so kino president okugamba nti emmotoka bagite yalwawo bulwi obanga wali kunyigiriza obanga tekwetaaga nakuba kunyigiriza kasita olaba omuntu ng'asemberera entebe yo obanga ali mu ntebe obanga otudde mu ntebe mu mbeera ey'okuwewaŋŋamya ekyo kyokka kikulaga nti mu butuufu olina okutakuba bukulembeze munne waliwo aba atambulira mu Amadika noono alina kubeeramu Amadika naye ensonga eri emu nti kati emmotoka nga bagituwadde tetusobola kukkiriza pulezidenti waffe gituulamu ebya Uganda obimanyi nze ndi musajja wa mmotoka za mpaka ndi musajja munyumirwa emmotoka z'empaka navigator muwagizi n'ebirala ne waliwo emmotoka gy'oleeta mu Uganda nga yeetaaga okuleeta abakugu bajje bakuyita bajekenenye okiwulira kakati naye emmotoka webanga yajja wano nga egize papasire ya president owa people power ate gavumenti negisika negitwala byebagitaddemu tetubimanyi ne kamera ebirala n'ebirala byonna byebataddemu tetumanyi kati tulina okufuna omuntu ajje amale ojekenenya amale nga tasobola nagituulamu wadugyikwatako tasobola era ng'abawagizi baganyi so mu mbeera efaanana bwetu ku nsonga eyo tugenda kufuna abakugu abava ebweru bajja kujja bamale ojekenenya alyoka atandika ogikozesa emirimu gya eggwanga eri abantu abamulonda ensonga ez'emmotoka Amadika y'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ono ye pulezidenti w'ekibiina kya NUP eyavuganya mu kalulu akawedde akali akakasameeme tugendagenda maaso okulaba nga tukuba torch kubiwa ebigenda maaso mu ggwanga omukulu olunaku lw'eggulo yafulumizza kabineeti okuva ku mumyuka we paka ku minisita asemberayo ddala twalabye abantu abamu nga tebazzeemu kulabikira ku lukalala mulimu abamu abaliwo opposition ne babawa ebifo ne kubafulumye waliwo era gutulabyeko waweereddwa ogufo bagumugonomoddeko obwa minisita wekitiibwa Nabbosa Sebugwawo kino kitulaga kyokulaba nga waliwo abantu batazzeemu okufuna bifo ate nga baliwo oluli emabega bambali ne bamwegattako ensonga eno oyinza kugyogerako anti kakati okimanyi nti President Museveni asukka emyaka 85 tuwulira biwulire tulira ng'agamba ali wakati w'ekinana n'ekinana kakati alina okuleeta abantu bonna baleese bali mu generation ya myaka 6 ana 5 6 bwekityo ng'ogyeko ba Moses ali abo abantu babedda okiwulira naye kati alina okuleeta abantu abakyalina amaanyi abalina obwongo buli fresh abali mu generation yaffe abali mu mulembe gwaffe abatambulira mu kyasa kyaffe
kati abo yabadde alina obaleeta abagatte mu gavumenti kyova olaba nti kati tasobola kuddamu kuleeta ate bantu bajja kumutawaanya okugeza nga bamama Mbabazi bamutawaanya nnyo kati waba yakomawo mu kintu alina kubeera mabbalibbali okiwulira n'aleeta abakyala nti abakyala tebeefuula nnyo bw'aba aleese abakyala kitegeeza kinti omukyala kijja kubeera kizibu nnyo omukyala agamba nti nange nze kwesimba kuba pulezidenti bwa Uganda. Mulimu baatya bangi bano bamejani oyo Tinyefunza bonna yali nabo Kayihura bonna yali nabo naye kakati bw'anaabasembeza n'abazza wano okumpi bayinza okuddamu okukola bye tebakola ki bye yali tasuubira. So mu mbeera efaanana bwetyo nti abayingidde tubaaniriza kuba kyekiseera kyabwe okusaavinga kyekiseera kyabwe okugattako kyekiseera kyabwe mu myaka gyabwe mu budde bwabwe mu generation yaffe kubanga kakati President Museveni ne generation ye egenda okkiriza oba ogaane Katonda yasinga okumanya naye generation yekola ki gwe ne bw'ogyesibako generation ye ekola ki tesobola kufevalinga gwe olwaleero Good Talent waliwo ebintu byosobola okukola president byatasobola kukola ate waliwo president byakola kati nga yeekake nga si gwe mulembe gwe ekyokulabirako kati omulembe gwe tulimu gwa simu za smartphone omulembe gwa president Museveni tekwali gwa simu za smartphone gwali gwa simu zino ez'olukomo era bwetuuka mu State House ezo ze simu zaabwe omulembe guno gwe tulimu kakati music tumufunira ku masimu ku mulembe gwa president Museveni balinga biri byoteekamu ebisowaani babiyitanga batya n'asanyuka kati omulembe gulwanagana nti president atuulidde omulembe ogutali gugwe President Museveni atuulidde generation etali ye ffe tuli mu kyasa ekyabirimu okiwulira nti ekyo kyaffe naffe kati abaana baffe abatandise fuluma Makerere nabo batugamba nti please daddy vaawo nange nzija yaganye okukkiriza nti kakati bamuhoozi bamugamba dda nti naawe genda naffe tukoze eki kakati ffe abali mu myaka gy'abamuhoozi naffe generation eri emabegejja tuli buki mu buli mulembe olina okukkiriza nti guno mulembe gwange oba si gwange so mu mbeera efaanana bwetyo nti President Museveni aleese abantu abajja mu generation yaffe abasobola okuwulira olulimi lwe twogera abasobola okumanya ebizibu byaffe bye tulina ate ye takyasobola kutegeera lulimi lwe twogera olwo talumanyi okiwulira omulembe guno ogwaba akyagulanyi sentamu olulimi lwakozesa kazenda akaddiye kati yaga nti muzeeyi akaddiye naye oli alina bwakishootinga short n'okitegeera ogwo gwe mulembe gwe twogerako okiwulira okkiriza oba ogaana generation webeekugoba ne bw'ogyesiba mu kifaanagananga Good Talent mu myaka gyo osobola okwambala empale y'ekinu n'otambula mu kkubo era bw'aba yambala empale y'ekinu n'agenda Makerere oba n'avaayo n'agenda ku mulimu kati nange bwe nayambala empale y'ekinu bajaga nti omusajja afuuse nga mutabani we generation etugoba kati ye president amanye nti generation emugoba naye bano balonze bagenda muyambako okutegeera olulimi olwa generation eriwo obeeranga agezako okugamba nti ayinza okuba nga si yakulembera eggwanga bano bagenda okulikulembera era kati liri mu myaka gyaffe Ssaabasajja Kabaka yatugamba nti guno mulembe gw'abavubuka luli mu myaka gyaffe kati naffe abawezezza emyaka 4 n'okusoba tugenda okuweza emyaka 5 nga batabani baffe batugamba nti please no enough is enough kyogamba ku luno ebintu bizitambula obulungi mu kwongera tewali kyamaanyi nnyo kisobola kukyuka nnyo olw'ensonga era waggulu omutwe gunasigala nga yabawo ebiragiro gwe newonojja ng'olina ebirowoozo bye birungi oyinza obutasobola kubimplementinga bajja bituulako butuuzi olaba pulezidenti w'e Tanzania eyakafa pulezidenti w'e Tanzania eyakafa abadde mulungi era nga abantu bamwogerako bulungi nnyo ne mu kulwanyisa enguzi n'ebirala naye ate bwe yafudde eyabadde vice ye bwe yazze ate yazze n'enkola ndala oli ensonga ya covid abadde tagitwala nga nsonga ono bwe yazze ate ensonga ya covid yagitutte ku mbeera ya waggulu nnyo nti osobola okubeera nga nkolera mu gavumenti yo naye nga nina ebirowoozo ebyange byensobola okugatta ku ggwanga nebiba birungi naye bisobola bipracticinga mu gavumenti yo naye ate bwe manga nze nkikuttemu ate nsobola obimplementinga bulungi kubanga nze mbandiwo ebituukana n'omuntu wa bulijjo oba n'omutindo gwe mba njagala waliwo ate oluusi ekirowoozebwa nti
President Museveni wabako bawadde obwa minisita nga bw'oyogera nti yaleese abalala bapya tugamba nti oluusi bano atalabika akozeseza bakozese n'abasuula ate kati kankulage nze nyinza okwawukanako n'abalala ndi wa Nuupu ataliiko bibuuzo nali wa DP nenvayo mu bajjajja bange nenzira mu kibiina ekipya nenfuna amaka gange nti omwana bwakula ava mu maka ge n'akola amaka ge kakati nange nakola amaka ndi mu National Unity Platform naye njagala okugamba nti president waba yagobye ate n'aleeta abapya naddala wano mu Buganda ekyamutuukako mu babaka ba Buganda kyali kinene nnyo naye kakati twakozesa ejjinja limu ne tukuba ebinyonyi bimeka bibiri twajjayo muyingo mu parliament Museveni amuzizza nga minisita kati bonna bava mu constituency emu tulinamu abantu bameka bantu babiri ebyo si jjinja limu erikubye bibiri ebeganyuddwa so omunga alina ebintu bibiri twajjayo Nabakoba Emitiyana kakati amukomyezaawo ng'era minisita kakati eyo Mitiyana efunye abantu bameka erina minisita erina n'omubaka wa palamenti nga banjawulo ondoozi otegedde kyentandise okugamba okiwulira kati bwe tujja mu mbeera efaanana bweto nti Bamulanga Kisempija bamusuula kakati akomyewo olwo balina bameka Kasolo bamusuula kakati akomyewo olwo balina bameka Nankabirwa bamusuula kakati akomyewo olwo balina bameka Buganda ffe tusinze okuganywa newankubadde obufu batuwadde bwa wansi naye tubaze nti mu buli kifo kimu tulinamu bameka babiri nti Nankabirwa omusala gwagenda ofuna abakozi bakozesa ewuwa ekibuga neyamuwangula omusala gwagenda ofuna abantu bakozesa ekibuga constituency yefunamu Muyingo omusala gwagenda ofuna n'oli eyamuwangula omusala gwagenda ofuna gonna bagenda guspendinga mu constituency okuyamba abantu baayo mu kubasasula nga bakoze emirimu n'ebintu ebifaanana bwe bityo tulaba nti Buganda twafunye nnyo ekyabula bakibuusizza amaaso era singa basobola okukola bwe bato twalikozenga bwe tutya ebbanga lyonna ng'abantu abakkiririza mu NRM mu palamenti bonna tubasuula kati ng'ate bw'aba alonda era alina okukomawo n'alonda bano beyasudde oba n'alonda abalala nga bava mu kitundu omwo mwennyini ekyo kigezaako okuntwala ku mbeera y'okulaba nti bongera ba RDC bangi bongerawo municipalities endala constituencies endala abantu babeere nga bongerera okuba nga batemwatemwamu tekirina makulu okwongera municipality n'okwongera constituency endala tekirina makulu naye ekyo ekintu bakikola lwa bukyayi kati kankugereze nti okumanya ebintu bino bizibu nze nawangula akalulu n'obululu 147 okugenda ku district nga kitundu kitono nnyo ekyekireka okiwulira mu parliament eriyo ababaka abajjira n'obululu 35 ngageza kwenkanakana ne kansala agenda eriyo ababaka abalina obululu 35 era bwe njogera mu kamera za Good Talent wano nkiddamu ababaka bali mu parliament abasukka 20 nga tebaweza bululu 15 mwebali abawera nze nina ekitundu kitono nnyo nina ebyalo 7 oba munana constituency nambe byalo bisukkawa najja n'obululu 147 n'obugwamu okiwulira naye omubaka atwala constituency erina ebyalo n'amagombolola yajja n'obululu obutawera 35 ali mu parliament atudde kitegeeza ki nti wano mu Buganda bakutogerawo okutematemawo constituency naye ne bagenda mu bugombolola awatali bantu nosanga nga akagombola ke kagombola ate constituency njagala okuwa ekyokulabirako kimu kale kankitwale wa Honorable Muwanga Kivumbi yetajja kubeera mubi nti district ye Butambala oyo Honorable Muwanga Kivumbi Buganda wange yes mwali atekeddwa district ye Butambala ye district ye constituency okitegedde erina amagombolola 5 oba 4 nga naye amagombolola gakola district ate ge magombolola gakola constituency mu parliament district ye Butambala erina ababaka 2 bokka erina omubaka omwami Muwanga Kivumbi n'omubaka omukyala omu Aisha Kabanda omukyala ye wa district omwami ya constituency naye byonna byenkana okitegeera naye bw'onoogenda kati tugeze nga district ye Mukono oba eya Wakiso district ya Wakiso erina ababaka 10 omwenda erina ababaka mulimu ababaka 9 omunana constituency omu wa district yonna omukyala district ya Wakiso erina abantu 1 million n'ekitundu constituency y'omubaka Honorable akali amaggwa erina abantu 65,000
erina omubaka ogwo eva ku lw'enakawuka wakati kati awo nekoona ku lw'emasaka nekoona ku lw'emitiyana nekoona ewa Kiso negenda Emmende gye bakolera amakanzu eyo constituency etya erina abantu emitwalo nga 5 ku 6 wano ekira tulina division 3 Ssemujju watwala tulina abantu emitwalo 42 kufuna abantu emitwalo 42 tulina omubaka atya tulina omubaka omu Eggombolo edistrict y'Engola Ngola district erina abantu emitwalo 32 nga n'abaana ab'ekira babasinga tenga constituency ndozo kitegeera omubaka yawangudde Engola okujja teyawezeza bululu kakaaga omubaka yawangula Abimu teyaweza bululu kakaaga Owekitiibwa Honorable Wajjema president Wajjema basalirwa yazze n'obululu 14,500 mu parliament anti wano kirabika wano obutongerawo batiyawo muyinza okwongera yensonga lwaki nkugamba nti Enakawa yalidde n'ennyonga eva luzira n'ekoma eri ku kigende gayazi wa Bobi Wine bakagisalamu anti wano batiyawo wano central bayinza okusalamu mulondo tekirina kikibajja kubajjako njagala okuwa ekyokulabirako nti bw'oba obaze amaserengeta ago ag'embalala balina ababaka nga 80 mu bameka 207 naye nga abantu babi batono balinga 207 wano mu centro tulina 80 mu mambuka mu maserengeta eno Busoga wawa balina 7 ogenda okubagatta kwe kuweza ababaka 5 mu 19 mu 29 mu 19 naye nga ababaka basinze bava mu bugombololo bw'ebyalo etali baki ate nojja wano mu central division yawava sente zisasula ababaka abo ng'ate wo tewali babaka kubanga abawano balina okwekkiriranya naye abeeri omwami Kyakuba nange kyenkoba awo wali obuzibu oleze kigendera kiba kyennyo kulaba nga basalamu kuweza namba ye President Museveni obawo ensinjavu basinjavu ebyo tebikyamukwata ku solongazi ekigenderwa kye ky'emyaka gye bagamba 5 giweze ng'ali mu bukulembeze bw'eggwanga lino erya Uganda akitegeeza abayagala ababaka ba NRM babeere nga be bangi bwatuuka okubako tayisa mu parliament nga kitabuyisi ate yabawoninga ekyankwanzi mwabazze nga mulowooza nti mugenda kubeeranga nga muwakanya programu za NRM nga mulowooleza kugenda bweru buli ssaawa ebyo tebigenda kubeerawo okiwulira kakati bw'oba omaze okuyingira parliament oba olina olowooza ki ndoza kuyinza bank kuva n'ensonga okulaba nti bayingira bangi naye essanyu kigenda okuggwako nga n'abawulikiddwa n'abatayinza kumanyika nti mwebali kati mbaka n'ogamba onowaawa good talent njagala ntunge bulungi mu kamera eno nga njogera ekigambo kino kubanga ewulirizibwa abantu bangi nnyo nsaba ababaka ba parliament abagenze mu parliament whatever small you are in opposition muleete ekiteeso ekigamba nti buli mubaka wa parliament asasulwe omusaala okuva mu constituency ye gyava nga district eyo gyava yemusasula nga bagattagatta omusolo bagattagatta omusolo babakoleki okusinga bwe banaddira fe abali wano mu kibuga okusasuliranga omubaka ava Sheema okusasulira omubaka ava Abimu okusasulira omubaka ava Engola nga teriyo musolo guvaayo guyingira mu gavumenti naye ng'ate fe abali mu Kampala wa Kiso Mukono Mpigi Masaka awava omusolo fe tusasulira bali ne bajja ne bayindoosinga ebintu president byayagala naye nga teri sente zivaayo gw'amaduuka ne bagatuggala emisolo mu kikubo ne gibeera nga miyitirivu nnyo naye nga tusasulira ababaka batalina kibagenda kutuyamba oyagala tutwala ku mbeera ya local government nti njagala omubaka avuganye obwa memba bwa parliament ng'ava Butambala nga district ye Butambala yemukolera budget ey'omusaala gwegenda omuwa yo district bweneetunula mu sente zaayo ng'eraba nti ababaka baayo ababiri buli omu basobola omuwa omusaala gwa miliyoni 3 bukkaanya nagwo vuganya jangu mu parliament naye nga sife tukuwa eno nga district yekwesasulira kati district ye Kampala bweneraba nga omubaka waayo esobola omusasulira miliyoni 25 vuganya jangu kubanga era omusolo guva wano abamu nawatebe bagobyemu okiwulira anti kyetwagala parliament ekendere kubanga tosobola kuŋŋamba omuntu ava Abimu nga tevaayo kati njagala okuwa ekintu kimu nti district ya Abimu budget yayo eri mu miliyoni nga 5 buli mwaka omwaka district miliyoni teweza biliyoni ya sente eya Abimu kakati Abimu
webanga erina esente zitawera biliyoni ya sente mu district bo zetwalise local revenue okiwulira noleeta omubaka okumujja bimu nojja n'omwobukadde bavaayo omwaka babawadde miliyoni 720 gwe musaala nga tetwogedde ku bino ebirala okiwulira kati olaba nti ababaka ababiri sente zebatwala zisinga ezabimu naye singa bimu eneetuula netunuulira okusinza ku musaala gwayo gwejala neroko revenue egwefuna nga bagamba nti awo mubaka waffe ayagala okutukiikira mu palamenti ffe district twatudde ne tulaba ebitabo byaffe n'enyingiza n'enfulumya miliyoni 2.5 ayagala jangu wesimba atayagala bive mu bidde banajja era ujabo mazo batega ababaka abali mu opposition muleete ebiteeso ebigamba nti buli mubaka bamusasula okusinziira district ye enkuŋŋaanya gyekuŋŋaanya omusolo guyingira mu gavumenti nekisuubira nti bayinza okukireeta simanyi oba banakireeta nenzengeze nze nkireese nkikubyewo ababaka mutuyambe buleete ekiteeso nga buli mubaka afuna sente okusinziira mu district gyakiikirira bajeti yaayo muleme kutumenya ffe tusasulira ababaka bagenda okwebaka otulo nga baveeyo mu bitundu etava wadde esente zigatta ku gavumenti naye nga ffe abawano ffe tumenyeka nammwe ensonga erikeri yannyo naye newogenda ku muganga teri mubaka eyajja kireeta ffe abantu bawansi tukyogedde kakati bo kiri gye bali okukireeta oba butakikolaki era olwaleero njagala na kakati ababaka wabawo omwaganyo ogwa session yo negenda okutuula mu palamenti muleete ekiteeso ekigamba nti amazzi n'amasanyalazi mulusaza omusolo gwayo muyimiriza omusolo gw'amazzi n'amasanyalazi okumala emyezi 3 ku lw'obulwadde bwa covid kubanga tosobola kugamba abantu nti munaabe mu ngalo nga mwetaasa obulwadde bwa covid naye ng'ate amazzi bagatuguza buwanana naye nga gava wano mu Uganda twongeramu kimu ddagala na kugatambuza naye oŋŋamba otya nti naabe buli lunaku buli wentambula eddakiika 5 naabe mu ngalo naye ng'ate nina okuba nga amazzi gali waggulu okitegeera amazzi bagasale oba bayimiriza omusolo gwagwo okumala emyezi 3 amasanyalazi gonna gavumenti etuyambe tusooke tuwota amasanyalazi okumala emyezi 3 ddala gavumenti weba erumirirwa abantu ba bulijjo era ng'erwanyisa abantu abatafuna bulwadde kubanga amazzi ago ganywa agokya nina gafumba ku maki amasanyalazi tewakyali bibira tewakyali manda nina gafumba kuki kati nagafumba ntya ng'ate amasanyalazi gali waggulu okusaba amasanyalazi omuntu eyasaba amasanyalazi mu mwezi gw'omunaana omwaka oguwedde nakati tagafunanga kakati neyiba bwonna oŋŋamba nti waaye leeta nkoleki mpaako njira nkozesaakwana bwe bajja ne bakusanga wampaako olwo olutalo bakutwala mu kooti kyokka pulezidenti yagamba nti abamasanyalazi babi naye omuntu ekigambo kya pulezidenti kiba kiragiro lwaki tayimira n'alagira nti kati amasanyalazi gayimiriza kubanga tulina amabimbiro agasukka omwenda amasanyalazi agakendeeze oba agasooka agasala okumala emyezi egi bannayuganda balyoke bamanye nti mu butuufu musajja atulumirirwa era ddala waffe wa wansi amazzi n'amasanyalazi ababaka bali mu palamenti musabe muteeke ebiteeso ku mmeeza ebyo ffe abantu ba wansi bye twetaaga kubanga amazzi bulamu amasanyalazi ge gafumba amazzi gabantu ge banywa kibanywa kwe batukubiriza okutukubiriza kwe kuwona obulwadde bwa covid ndowooza ekyo kyangu abatulaba batugoberera tuli ne kansala Kakoza Fred ono kansala akiikirira ekibuga ky'Ekireka ku lukiiko lwa disitulikiti eyewakiso yakatwegattako subscribe nga tubeere nga tugenda maaso naye tugenda kubeeranga naye buli lwakusatu nga tumulungula ensonga ez'enjawulo ezibadde mu ggwanga ebimu gyabbo bimanyi naye nga weetaaga okwongera okugaziya obwongo olabe ebintu bino biri bitya era bitambula bitya kansala nga tuddayo ku nsonga y'abantu abalondeddwa okulaba nga bagenda nga bafuna ebifo ebya minisita omulundi oguwedde omukulu bwe yali alonda waliwo abantu bamu bajja n'abawa ebifo kwaliko honorable Nakiwala Kiyingi abadde mu minisitule y'abaana n'abavubuka n'abalala ngera nga bwazzenga akola omukulu nayogeranga Betty Kamya yaliwa kimina bali bakita batya ekibiina Federal Alliance enasala nayo nabeeranga dde eno ebimu ku bigambo bya President Museveni agezaako kwogera ng'agamba nti emyaka egijja mu maaso wajja bba tewaliwo opposition wano mu Uganda bw'agenda akola kino gwe kikuwaaki kakati mukulu abawe ebifo n'amalate abawuliriza ba good talent mwenna njagala obbagamba nti ekyo pulezidenti akyogera kubanga wabyabufuzi
bwaba agamba nti emyaka ejijja wajja kuba tewali opposition tubadde n'opposition nga tulina DP tulina FDC tulina jema tulina sipi n'ebirala era ebibiina nga bwebikola ki webiri FDC badde n'ababaka nga 35 oba 36 mu parliament nga ye opposition yesinga obunene nga DP n'ababaka 16 kati n'ababaka 9 FDC na 32 oba 33 NUP teyaliyo kibiina kipya kyayingidde n'ababaka 63 kati opposition yejja obevaawo anti yeye inenjogereka manja bamu akolagana no babanga abalini nga bakolagana NUP yayingiza ababaka 63 ku babaka 63 gattaka aba FDC 33 nkaga mwenda I mean kyenda mu mukaga yes enda mu mukaga DP yalina mwenda kyenda mu mukaga 15 kyenda mwenda 15 kakati DP webeli na mwenda UPC lina 10 abo bameka UPC lina 10 abo bali bameka UPC ina 10 tugateko 10 mu abatano kakati 10 kati jeme linomu 10 PPP linomu 10 kakati 10 out of parliament hivi no 10 bameka 17 luli tubadde n'ababaka abo opposition bonanga tubagase bonanga tubagase babali 5 mu bana kakati 10 otola ka 5 mu bana wasigala mbabeka 17 otola ko 5 mu bana baba mu bantu nkaga mu basatu ababa beyongedde nkaga mbana baba beyongera atulira kyenjagala okulaga nti gwe kyebakugamba nti opposition tejja kubaawo bwe bayalina ababaka 5 mu bana bonna ngo bagase kakati olwaliwo bali 10 olwo opposition eggwawo oba eyingira yaga nti n'engeri gy'abalwanyisaamu yajja kuddamu akolera eshafula yekyayogera akyogere eggwawo oba eyingira nti president yeerabidde nti kati ali mu generation etaliiye nti generation gyolowooza ali mu generation etaliiye gyalowooza nti amalawo naye ng'ate kimulya tamanyi okumanya kimulidde mu Buganda kyamulidde naye nga tamanyi ekyo kifaanagana ne kansa ojjanjaba naye ng'ate yali munda akola kati mubo bennyini abali munda Baisha Kabanda bali baffe waliwo n'abagenzi bakyuka nga bali baffe abamu abagamba nti babakaluba mukasa bali baffe babege kakati we baba nga bambega bwe tuba tubala nkola ya bibiina Aisha Kabanda ali ku kadi ya NUP okiwulira tasobola kuyimira mu parliament n'agamba nti nze owa NUP I mean owa NRM kati ayogera nze waki ekyo kiwe kakati bino bigamba anyumyamu bunyumya n'abantu be kubanyweza tamanyi nti kansa akola ki ekyo kitegedde opposition yeyongera maanyi kati njagala okukakasa nti opposition yeyongera maanyi genda ku districts eziri mu Buganda olabe bakansala abaliyo n'ebibuga ebyenjawulo badamabega oba bagenda mu maaso genda ku municipalities ne town council olabe bakansala abaliko kira erina bakansala 8 mu bana ne bakansala 58 bonna batuka okulonda wa speaker atenga abaliko nga aboluddo balonda ki gwe balonda waki opposition oba wa NRM balonda wa NRM oba opposition nekirala waliwo no abekira we baali balonda bakansala 5 bwe baali balonda speaker balonda opposition oba wa NRM lwaki side eri asinga okuwa opposition right kati baba balonda opposition tolina kyoyinza kwogera kuba kati wetwogera nga byaggwanga wamu eyebera opposition yensonga lwaki tubaze 1017 tetubaze 63 abanuupu kati mu nsonga eyo tubala opposition versus NRM ntegerekese kakati eyo tuveeyo bwe waali tubuleminze beerubaga nga tetunaba kuva ku nsonga eyo waliwo abantu abayinza okugendera ku kkali naye ng'emitima gyabwe giri walala ng'okuteba ebibiina n'obizza ebbali naye enkola yaabwe y'emirimu agenda kuba directiringa esupportinga ba NRM nze sikimanyi ayinza okuba nga yiyo enkola y'ebibiina nga bwolaba nti kati era ayina abamu ku baminisita abaawa naye nga bali ku kaadi za sayidi ndala nga ne n'abawa ebifo no kakati kansoke nkubuuze njagala twogere kale kusala kanyike yali wa DP abadde mu DP okumala ebbanga ddene sala kanyike ali mu myaka 6 n'okusoba akyalina future y'eggwanga lino okusingawo
ali mu generation ye kati atuuka ekiseera noga nti mbadde mu opposition emyaka ginenzeko kankwate kyenkute nkoleki okitegedde kyenkugamba yono ow'amabira mama takyalinayo ssuubi ddala nti asobola okubeera pulezidenti wa Uganda. Kati okumanya kwe nagwo kukomawo gamba nti waayi mukama Wanyama ne bankomyawo nenjira bwe bampa obwa minisita nenyweza kati nkolerera bukadde bwange takyakolerera ggwanga. Naye ekibuzo kinyagala okubuuza kansala singa bukya kumakya nobanga linnya lyo limu kumanya agafulumya ofuna obwa minisita mu gavumenti ya President Museveni kintu ekyo kikkiriza oba okigo ate olwo mba ngenze ne gavumenti ayini mba ngenze ne opposition oba mba ngenze muntu omu tonzizeemu kibuuzo no nkyakubuuza onziremu Museveni nampita olwaleero nantwala opposition manje tutte oba ogenze bwomu mba ngenze ntya naye ekibuzo kyange future yange n'ey'abaana bange okiwulira mba ndyongeddeko oba mangisudde ng'okoze otya ng'okkiriza mu NRM osobola banga ogyongeddeko sina wenyinza kugyongererako olw'ensonga nti nze mba ngenze nga muntu neeyama nga muntu naye abaana bange ekibi kiba kigenda babeerako okutwaliza wamu okigaana tokikkiriza sisobola naawe nkyali mu myaka gyange egy'okugatta ettoffaali ku ggwanga sisobola nti mankoledde abaana bange omusingi omufu nti bagenda kusigala nga bangamba walabye mutabani wa Nadduli kati yeevuma kitaawe yaleeta Pulezidenti Museveni mu gavumenti kye bamukoze mu kalulu olubamusasudde kakati omwana atandika okwejjusa gavumenti ekola ki eyayononera kitaawe nze mu myaka gye nnina essaawa zino ku gavumenti nkyagattako bugasi n'okusiwalinga future y'abaana bange naye bwe ŋŋenda ng'omuntu mba ŋŋenze nga nze nti owaayi sinako enjala eka ŋŋende enjala ekola ki ate muwaaba enjala beeruma mbadde siriimu Mukama badde akyanyambye kubanga ebbanga lye mmaze nkyasobola okuyimirira n'okwogera ekigambo nga sikitya nti tulwanirira kukyusa ggwanga lino mu mirembe nga tetuyiye musaano getutuusizaako nga bo bali babagenze amabanja gonna kati olwaliwo gavumenti geeri mu kunona mu palamenti buli kiseera kwaba abantu abo abaliwo bakayindo tafiire ba Moses Ali ba President Museveni ba timu simanyi timu ani okiwulira basekandi tebagenda kubeerawo ng'abaana bano tebagenda kubeerawo nga bano abaana basasula amabanja nze nange nyinza obutabeerawo okusasula ku mabanja gavumenti gekoze eki nga bali abagatuwola batandise tuteekawo naye omwana wange ali mu senior 4 P7 n'okukawansi yabagenda okusasula amabanja ge bataalya okitegeera bale manyi naye ba contribution ku ggwanga bazeewola bajje bayambe eggwanga ligende mu maaso etya lwaki tuteeka abantu kati kankubuuze osobola okuŋŋamba nti bewozese ne bakola oluguudo ekyokulabirako kale Northern bypass bamukola naye okukola Northern bypass World Bank yatufandinga gavumenti yawano yasasula busasuzi b'abantu baali mu kitundu ekyo babibanja na mayumba kati oluguudo lwa Northern bypass tulukoledde emyaka 13 kilomita 2 mwegi tugikoledde emyaka 10 n'emeka 13 mu myaka 13 omwana eyazaalibwa aba amaze okukola P7 ng'agenda mu senior 1 kyenkuleetako kiraba okuva lwe twatandika okukola oluguudo lwa Northern bypass kilomita 21 tugikoledde emyaka 13 omwana eyatandika okusoma nga bakatuwola ssente olwaleero yamaze okukola P7 alinda bibuuzo bye mu myaka 10 n'emeka tukola oluguudo lutya oluguudo lumu ye tubeeremu naawe nga nkyakuze kilomita 21 ne tugikolera emyaka 13 nga nkyakuze ku nsonga ya kulaba nti mutomamu obwa minisita nze mbadde ndowooza nti singa babanga bakutte ku opposition ne baba obwa minisita abawera nabo ne babukwata ne babukkiriza ne babukozesa nga bwe balina okukola ng'ovudde okumanya nti batambulira komandi y'omuntu ndaba nga ate ebintu biyinza okukyukamu olwo gavumenti ejja kuba nga terina agicekinga yembeera yemwera checks and balances kyogamba yembeera yemu singa gavumenti ebeera egambye nti waya akatukkiriza opposition yeetaaga ebintu kabajje tukolagane nabo tugabane oba bifo oba okira oba bapulezidenti ono abufunye awabeerawo okutegeeragana okw'ensonga okutegeeragana okw'ensonga kubeeramu ensonga zino wammanga nti mbasaba mujje tutegeeragane tusobole okutambuza eggwanga lyaffe ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe naye nze sigenda kudda
eno gavumenti eya joint government nti bwe tugikola kino ekisana ne kiggwako then tuleete tutegeke okulonda nganze nanyini kizibu siriiwo nanyini kizibu nanyini kizibu ng'ekyo sikola ki nga siriiwo awo abantu bagamba nti bw'aba akirese mu mbeera eyo tuwandiike tukole ki naye kakati nga tewaliiwo ddiru onoovaako na ddiru olikola ki lwolimala tosobola kugenda mu gavumenti kuga nti ku lw'obulungi bw'eggwanga tekiriiyo nakati wano kyenkola sikikola ku lwabulungi bwa ggwanga kyogamba abantu betuli wano mu kusomesa okunyonyola si ggwanga mu bigambo byetwogedde byonna bayisobola okuvaawo nga tebategedde era bwe tuba nga tulina abawuliriza emitwalo 5 nkakasa era ni mumativu nti emitwalo 10 gitegedde kiki kyenjogera olwo mbasigase ku ggwanga eryesitafaali kakati bw'ogamba nti opposition twegatte nze nina amaduuka 2 nina sinotulaka okiwulira sinotulaka ew'omusolo n'okuyingira wano yali yawomuki bwe ngenda okunona amayinja mu Kwale amayinja gano agakola kolansi buli tani banzijako 18% bwendeeta tani ya 40 amasasude emitwalo 36 awo bwensomba trip 10 olunaku masasude miliyoni 3 mu emitwalo 6 siwa musolo siriwo opposition kakati kiki kyongamba okugatta gavumenti kyetutakoze amaduuka gange revenue sasula emitwalo 45 license nsasula emitwalo 27 okitegedde nanyini kizimbe okuli amaduuka gange asasula property rent ate nange ku sente zensasula era naye bamuggyako omusolo okwezo sebo sigase ku gavumenti yo gavumenti yetagase ku bantu baayo yo yetatugase ku ensonga lwaki nkusabye nti amazzi n'amasannyalazi bakwatibwe ensonyi beekube mu mutima mu kifo ky'okutuga nti bongeza baminisita enamba basale ku mazzi basale ku masannyalazi ku lw'obulwadde obuli mu ggwanga nga tulwanira abantu baffe ba bulijjo so nogenda nkokurudinga ng'olaga nti gavumenti gyeri yeetaaga yakakuyogera nga kirumya eri ku kitanda gavumenti eri ku kitanda mulwadde muyi yeetaaga kusabira kati generation ene eyaffe yesobola okuyamba netukwata bayibuli ne kuruhani netugirombera edduwa tosooka kugwayo tukuwaddeyo omukisa gumodde engulu olabe abantu basobola okukola emirimu eggwanga neryeyagala mu opposition waba mulwadde netafa naboona nabeerawo nalaba omulala ngaakola emirimu kati nsonyiwa banembeere bulungi mu kamera wano ekigambo kino kyengenda okwogera ku General Katumba nkyogere bulungi nti owekitiibwa General Katumba yafunye ebizibu ebitali birungi era byetutawagira andaikonde emiti ebyo ebizibu General Katumba byakoze eki era mukubagiza okufiirwa omwana we nze n'abamaama wange kubanga abenkima bamaama bange banzaala bazzukulu ba Mugembe kakati General Katumba omwana we yafudde musago eyo gyeyafiiriddemu kumpi yabadde nga batagitingani bakitaawe General Katumba babadde batagitinga kitaawe n'abanga mukama yamubiseeko akasubi naye era omwana n'alugenderamu gwolowooza owekitiibwa General Katumba yasigadde kyekimu yatiddemu era bw'owulira ebigambo byabadde ayogera n'okulaba naga nti kiki kyesikoze ensi ennanga ki okitegeera kyekyatuyambye Mukama Katonda n'amusaasira tuyakoze eki era kati waali asobola okuwa testimony nga batudde eyo mu executive zaabwe asobola okuwa testimony nti bannange mwami Katumba bye nasanze bwe biti bweti naye ku lw'abantu ba bulijjo bannange ndowooza tukole bwe buti kubanga obulumi bw'omuntu okufa buluma olaba omwana yafudde nga bamukubye endi naye natulabye ku mulamba amaziga ne gakola ki kakati bano babadde batta mu Kampala awo mu biseera by'okulonda bakadde baabwe nga tebalina na ssente baavu bazibu kiki ekiri ku mitima gyabwe nakakati bakyali mu makomera ng'oyo ali mu kkomera yali taata yali maama yali aweerera yali ajjanjaba kitaawe mu kyalo oba nenyina nga famire mutuddeko olowooza bawulira batya eyo peyini eyo nungi nnyo omuntu ali mu gavumenti n'agiwulira ng'ali bbali wa gavumenti nkiddemu nkitegeera eyo peyini
abantu baffe gye bawulira kati nga bali mu makomera esingawo kubanga abamu tebamanyi na malalo gye gali abamu tebamanyi na baana baabwe gye babateeka oba balamu oba si balamu okitegeera eyo pain esinga eyamwa gundi Jeno Katumba gye yawulidde eyo nene nnyo okitegeera nze olwaleero famire yange ebintuukako byonna mutwogera wano mbamanya nti gavumenti yampambye oba yakoze ebintu ebifaanana famire yange payini gyebeera nayo temanyi ya Honorable Katumba tegimanyi olw'ensonga nti Honorable Katumba newe aba avuddewo ebintu bye yabiseeti nga bisobola okutambula nga bigenda naye nze okitegeera kakati be baana abali mu makomera be baana abafa bakadde baabwe payini gye bawulira kyekyo kyenkugambye nti kibi nnyo okugamba nti gundi yalivuddewo omuntu kirungi abeerewo alabe ku gavumenti eddako bwesobola okutwala ebintu mu bulambulukufu nga naawe olabuga nti mutufe twakikolanga munsobi nkitegedde bulungi kyekiri kyenkugambye nti eno gavumenti ndwadde enzibu ebulakukatono kufa naye teyetaaga kufa tulina okulwana enyereme kufa esobole okubeera wabbali nga generation eriwo oba gavumenti empya etambuza ebintu etegere ebintu oba bikola ngegye bitambulamu atwongere tukubirewo ddala nnyo ku ngeri gye bawambamu abaana because atumanyi kyasiikirira okuva akalulu kaggwa neesaba kakati bakyajja mu bifo ebyenjawulo kati bakonkona mayumba bwe bati ne bajjayo abantu ne bagamba gundi mwana mugenda kukola ekintu bwe kiti waliwo ensonga eyo tulinda baidi muto mu kooti naye tebazze mu kooti naye tebalina kwendala gye baleese empya gye bakakwata bakabakwata wiiki ng'emu mabega tubalabeko ne muno mbweyogedde nga bajje bakwata abantu njagala okukubira Pulezidenti Museveni omulanga nti sebo pulezidenti abo be bakwata bazzukulu bo bayinza n'okubanga kizzukulu kyakubiri kubanga abaana bali bw'abanga ali myaka 8 kati abaana be bakwata bali myaka 25 kitegeeza bakitaabwe bali mu myaka 45 omwana wa 25 omuntu wa 45 azaala omwana wa myaka 25 kakati owa 45 azaalibwa ow'ensanvu oba ekinana kati kizzukulu kyakumeka kakati ekyo kizzukulu ekyokubiri Pulezidenti Museveni abo abaana be banona mu mayumba abo abaana be bakwata abasajja baabwe enkwata gye bakwatamu abantu n'ento kyalinga gye batokyalinga ekola bubi nnyo ku gavumenti yovu kosi gavumenti bwelina okutambula naye abantu enkwata gye bakwatamu kitange anyini jjajjange kuba toli taata jjajja wange nkubuulira ebigambo bino kubanga leero kiri kwaba enkya kiri wange era obutambi bujja kuba bujulizi ti omusajja yali ayogera bw'ati enkwata abasajja bo gye bakwatamu abaana okubasanga mu mayumba kibi nnyo kirala nnyo abamu babakwata ne bazadde baabwe weebali ne babatukyalinga nga bazadde baabwe balaba sebo jjajjaffe abo tebakwongera buwagizi bakutoolako butozi buwagizi ate bakola ebyo eno nga basayininga bavayo nga basayiniza esente nyingi tugenda kugirabo tino ne bakukwatanga omuntu abadde alina emmundu ne bakukwatanga muyeekera bwe baba bakwata bato nga bakwata bayeekera ekyo tekirina buzibu naye baba bakwata bato nga bakwata bannabyabufuzi aboogera ebigambo nga nze nenjogera ekindi ku mutima nekinvaako omutima neguweweera ate ne bankwata bwe bato sebo ku gavumenti yo tebagyongerako bagirwaza bulwaza yensonga lwaki mu Buganda wafuna akalulu katono nnyo lw'abasajja abo babi abo abasajja abo abali mu security organization si balungi n'akamu bakwonoonera akalulu ne gavumenti yo ate bo tebasobola kunoonyeza kalulu abakunoonyeza akalulu be bana ba NRM abawansi naye abo mu security organization mu kifo ky'okukuuma eddembe ate batabangula ddembe naatera gwokubira omulanga yalabwako juzi mawulire ng'agamba nti tiimu yaabwe n'abo njabagaya njabamalawo njabbaga olowooza omulanga onayinza era gye yali agamba kwata mutwale ekira bamuteeke mu kooti naye kati okumukwata n'omujja wano n'omutwala embuya oba n'omutwala ekireka eri waggulu oba n'omutwala eyo mu bizimbe ebitamanyiddwa ekyo pulezidenti si kyagamba ekyo si kyagamba ate abo baleme kumuwaayiriza era wabanga ye bwatyo bw'abagamba ajja kuvaayo akyogere kubanga ye abyeyogerera olinga agamba nti engeri batulugunyamu abantu tabimanyi amanya nti babakutte naye tamanya
tukigenda mu maaso emabega koko yavaayo wano bwe nalirowoozezza honorable Kyagulanyi lwe baamukwatanga ate mbaka wa parliament baleka bamukuba bubi nnyo yavaayo n'akasa n'agamba nti abasirikale be nali mmanyi nti Kyagulanyi bamukubyekubyemu katini naye bakolere ddala bulungi nnyo nga era n'akitegeera nti bamukuba bubi nnyo ekyo kwabasinziira nti oba Kyagulanyi yalina erinnya bamukola bwe batyo kakati ate nze Kakoza Fred atalina linnya Good Talent nze atalina linnya ebirwadde bye tulina batukwata n'ebirwadde tubirina n'otuuka eyo n'ogatta obulumi bw'ebirwadde byo n'ogatta obulumi bw'emiggo n'ogatta obulumi bwa tokya ng'olina kufa bufi naye olwo famire yange enjirisiwe era ddi lweriyagala abantu abo naye ate ekyewuunyisa nti abantu abakola tokya baana baffe ffe tubazaala baana baffe ba mu bitundu era obeera waddoga nti oyo mutabani wa gundi bamuzaala kyengera ngera yerabidde nti we bamuzaala ne famire ye gyeri nti olunaku lumu lulituuka ate famire ye ne babanga gwe banoonya ngera famire ye yerina peyini bwetyo kubanga Good Talent kankubuulire abo abaana bali mu security si baana ba Museveni baana baffe ffe tubazaala bo bebagenda bajoininga force bebakwata bebo bebajoininga force naye bajoininga force olwaleero sebo Good Talent singa oyingira force n'otandika okukola emirimu egyo kigenda kunzijako okuga nti goli mwana nzaalwa ye bweyogerere era olowooza nti abantu bati bamanyi tolaba obufaananyi bulijjo ku mukutwe babukomyawo nti oyo ye gundi oyo ye yakoze ekintu bwekiti ne bwekiti nga abantu bakomyawo buli kubanga basomye abaana babalaba basomye n'abaana baffe babeera ku byalo kwe tubeera nabo ku mikolo egy'embaga ne tubategeera enkya akafaananyi gw'obadde naye nga muli mu kwanjula ku mukolo ogw'essanyu enkya gw'olaba mu kafaananyi nga yambadde uniform ate nga yacunya abaana naye nga ne bazadde bomanyi we babeera okitegeera nga n'amaka gomanyi we gali nga n'abaana bomanyi we basomera ebyo babyerabira mu mitwe nkiba kizibu nnyo lwaki otokyalinga omuntu gw'oli naye mu kitundu kyekimu muzaaliddwa musomedde naye nga kamera zo zennyini kamera zirina olugambo ze zijja okubikkula zigambe nti yoono oyo ye Kakoza yennyini oyo Kakoza mutabani wani nti mutabani wa Clement Musisi ekyaggwe oba okitegeera muzukulu wa Kisolo yakoze bwati muzukulu wa Kisolo nga acunya muzukulu wa Mugema naye nga acunya amanyiddwa ne wasula amanyiddwa ne bakadde bamanyiddwa ne ku kyalo gye bali era tubategeera lwaki otuuka mu mbeera eyo so nkiraba yakatwegattako era tugoberera tugeza kulaba nga tugayagaya ensonga eziba zitambula mu ggwanga tuzija tuyita mu bintu ebyenjawulo yakatwegattako subscribing abeera nga otugoberera lwakusa tugenda beeranga ne Honorable Kakoza Fred ono ye kansala akiikirira ekibuga ky'Ekireka ku lukiiko lwa disitulikiti ey'e Wakiso ebindabindi egenda obeera nga efuukibwa site babeere nga balodi kansala bakulu banobola tugirinze so twongera okugirinda naye obadde oyogera ku nsonga y'aba minisita bagobye naye mu bantu abataakomyewo mu bantu abataakomyewo nze nga omuntu omu gwe nasinza okusanyukira ennyo ate nga mukwano gwawe kuba yalinga asula ku nnyumba za kojja wange Ekireka ekiwanda oyo onalebo Kiwanda Suubi abadde mu byabulambuzi yasulanga Kireka ku nnyumba za kojja wange omugenzi Mugerwa Ekamuli mukwano gwange abadde aladisi nga asulaawo n'ebirala byebyo byenkuga nti abantu abo tubeera nabo naye ebigambo bye yayogeranga mu kunoonya akalulu mu linnya lya Museveni n'erya Janet n'erya Natasha n'erya Muhoozi Amina ebyo ebigambo kati asasuddwa Kiwanda Suubi yafusigadde ebbali nkyogere nkiddemu yabadde akola minisitule ki yabulambuzi yategeka empaka z'abakazi abalina obubina yasigadde ebbali olwaleero yalayiranga nti mu linnya lya Museveni lya Natasha erya Janet erya Muhoozi ne Natasha Amina yalayidde bulungi leero ne bannange bamukoze bubi nze kwabo empaka z'abakyala basinga obubina mu oyo nze kali yanyumidde naye vice oba chairman wa sikitegeera yategekako by the way wano mu Buganda si yabadde amyuka owenare madde n'ebifo ebyenjawulo ye NRM so mu mbeera efaanana bwetu Honorable Kiwanda nakusanyukiddeko nnyo okubanga yasigadde ebweru w'ekintu Honorable Kiwanda nakusanyukiddeko nnyo nti abantu be bamu bakuga nti vaamu olekera oli omulala nseegumire n'ajja n'agenda mu palamenti era abantu be bamu era ye bakugambye nti mu linnya lya
Museveni nerya Janet nerya Muhoozi nerya Natasha sigale emabega sebo we bali kubeera musajja muvumu n'oguma n'osigala emabega bwe tutambula ebyo tujja bibajjukizanga emirundi gyonna. Waliwo Honorable Kinobe yali akiikirira Luweero eyo kati kamu kati ndowooza ambassador oba we Ethiopia oba we akyali we Congo bali mu studio za CBS ne Honorable Kyanja omulwadde n'amugamba nti Honorable Kinobe ebigambo by'oyogera ebyo olunaku lumu oliba nga tokyasobola kubyogera nti ate ffenna tugenda mu kabuli etya enjawulo ani asooseeyo naye bwe tugendanga mu kabuli Kinobe tonyigirizanga Kinobe tonyigirizanga ondekanga nenegaziya mu kabuli naye ndibeera nga mbikujjukiza olwaleero Honorable Kinobe takyasobola kwogera bigambo bingi bwe bitu yakkakkana nakkiriza naye bye bigambo Honorable Kiwanda byabadde ayogera nti Honorable Kiwanda ebigambo ebingi ennyo bye twogera oluusi bituleeta obuzibu nga tokyasobola kubizaayo mu kamwa wabifulumya bye bigambo. Kati ono omukyalo ono w'Ekiboga abadde omusawo gwe bawadde obwaki obwa Katikkiro bwa Uganda Saba Minister omukyalo oyo bakomezaawo vidiyo ng'agamba President Museveni nti ffe tukoze bubi nnyo tetugenda kuddamu kuwa kalulu mu kalulu ka 2016 yayogera ebigambo bingi nnyo nnyo naye kati essaawa zino yanaabeera minisita n'ava kuba minisita kati bamuwadde ekifo ekinene naye bw'obutambi bwe butambula tulinza abantu beyagamba nti baganyulwa tulaba bakulu banaaganyulwa nga vice president oba agenda beera ng'ono abadde kasirike nga busirisi nze soogera nnyo ebintu by'obufuzi bizibu bakugambye n'abadde sipiika kati bamuwadde obwa minisita mu ofiisi yani yoyo yennyini omukyala okiwulira ekitegeeza omukyala ali waggulu wa sipiika kakati ebiragiro alina kubijjawo oyo omukyala naye yagamba nti obampa oba vice president ngenda kuziika ngenda kutwala mabugo nze njagala bwa sipiika olwaleero bamuwadde buki era sinawulira statement yonna egamba nti obutabwagala tobabuzira Uganda zaabu muzukulu wa Kisolo Nakiwala Kiyingi abadde minisita w'abaana naye enkola ye tebadde embi tubadde nga tumulaba nga yingira enkola y'abaana abadde mulungi naye ng'ebigambo byaleeta bya butwa kubanga bw'otuuka ku banno bw'obadde nabo nga muli mu opposition mutambulira wamu ekikomando mukirya mwenna amazzi munywago banyigirizibwanga bonna n'otuuka okukola statement egamba mbw aba people power ne DP bayaga banywi banjaga tebasobola kubakwasa bukulembeze bwa gavumenti naye nga nebbaawo abadde ku kaadi ya DP ey'opposition olwaleero bwe baba nga bakusasudde Honorable Kiyingi bakunsasulidde era njagala okwebaza gavumenti eno nti mumunsasulidde yeerabira gye yava n'ayogera bingi nga yeeyita mwana w'abalangira kati bamulaze nti Honorable Kiyingi toli mwana w'abalangira Nakiwala Kiyingi toli mwana w'abalangira abalangira banjawulo kuggwe era Ajati Sala Kanyike abadde si wa bigambo bingi era towulirangako kigambo kyonna nesunga statement bbiri ze njagala okuwulira njagala okuwulira statement ezive wa Honorable Kadaga ku kifo gye bamuwadde negomba okuwulira statement eva ewa Honorable Kiwanda nga talabikiddeeko ku lisiti y'abaminisita ezo statement bbiri bwe bulamu bwange ze njagala okuwulira abatugoberera abatufollowinga wonna we muli omupya subscribinga twegatteko tuba tugaaya mu nsonga ez'enjawulo ziba zitambula mu ggwanga Uganda akansala nga tusembera okuba nga tumaliriza olina kiwayinza utaza okulaba ng'ogamba abantu ekirala kuba nze mbagamba kimu ti covid wali bangwera okubeera nga beekuuma SOPs bazikozesa okugenda mu maaso tulabika naffe tetwewadde social distance naye tuli bageme mukama atusaasire nti tuli bageme njagala otwala omukisa guno okukubira bannayuganda bonna omulanga nti covid si byabufuzi covid bulwadde covid obulwadde gyebuli era obulwadde butta nze nfiiriddwa baganda bange ebweru babiri n'emirambo tejjadda babaziika eyo era tegiriddira ddala era tegijja kudda nziise abantu abawere 16 nejjo naziise covid mukalagi naziise omusajja oyo abadde musiraamu nga wamaanyi nnyo twamuziise mukalagi
basebo ne banyaba abatuuze bakira municipality ne Wakiso district ne Uganda otwalira awamu bulamu bwo buvunaanyizibwa bwo gwandaba wano mu kamera eno nti okwekuuma buvunaanyizibwa bwo okukuuma abaana bo buvunaanyizibwa bwo okukuuma famire yo buvunaanyizibwa bwo gw'omukulembeze buvunaanyizibwa bwo okubuulira abantu nti obulwadde gye buli obulwadde bwe buba bukukutte bukusse gw'ogenda okwefiira togenda kufiira nze seba okufa tebakusigira okufa tebakusigira mwenna abandaba okufa tebakusigira nti aleero nze mbadde ngenda okufa naye kampeemu Good Talent gwenfiira nze njira mbeerawo okufa gwojja okwefiira n'olw'ensonga eyo mbasaba mwenyokeze nnyo mwenyokeze mbasaba mwambale nnyo masiki tezibavaako mbasaba munaabe nnyo mu ngalo buli kaseera naaba mu ngalo mbasaba okubanga mukeera ku makya ne mukola dduyiro mukole dduyiro emibiri gibeere n'ebbugumu gifulumye ku ntuuyo mbasaba ekiro nga mugenda okwebaka kola dduyiro mu kisenge kyo kola pressure kwate okikolera eddakiika 3 omubiri gutuuyane nsaba munywe nnyo nnyo mwabatambula osobola okubeera n'enniimu zo mu nsawo buli ddakiika osobola okukwata n'onuunako nsaba munywe amazzi agookya nga galimu entangawuuzi oba munywe caayi ng'alimu entangawuuzi ab'ebitiibwa abaagalwa obulwadde gye buli ab'ebitiibwa abaagalwa obulwadde buliriyo ab'ebitiibwa abaagalwa mwekuume ab'ebitiibwa abaagalwa abaana bakomyewo abaana mubakuumira awaka mubabuulirire basobole okuba nga beekuuma obulwadde bwa covid kati ngaffe abakulembeze obuvunaanyizibwa bwaffe tubukoze basebo ne bannyabo mugende mwegemese omuntu yenna akugamba nti ebyokugema bifu oyo munafu ye ndowooza ye yakikadde genda bakugeme newankubadde tuli mu bantu abawabula gavumenti teri gavumenti esobola kuleeta ddagala nga ligenda kutta bannayuganda miliyoni 10 n'okusoba eyo gavumenti teriiyo n'olwensonga eyo omuntu ayogera ebyo ebya ddagala fu biki oyo munafu ye ndowooza ye mufuule mwana muto gw'omubuulira ekituufu nti okwegemya kiyamba gwe n'abantu bo mbakubira omulanga naddala abantu abava mu kitundu ky'enkiikirire ky'ekibuga ky'ekireka basebo ne banyabo obulwadde gye buli basebo ne banyabo mwekuuma obulwadde basebo ne banyabo mweyoteze munuune enniimu munywe amazzi agookya nga galiko entangawuuzi mwambale masiki munaabe mu ngalo mukole edduyiro mukiipinge social distance. Ate kati akutemyako yagala wambazzi bagamba nti baba buliri omwana waabo bwe nga nawo w'omunaku okutunga otega tuyinza obutasukawo waneeno naye ku kamera mbaddeko n'omusajja Jajja Bin erinnya lyange nze Sonko Muhammad tubadde ne Honorable Kakoza Fred nkujjukiza nti ono ye kansala akiikirira ekibuga ky'Ekireka ku lukiiko lwa disitulikiti ey'e Wakiso mubeere bulungi mweraba.